Essaawa ziri 7:22 era nga essaawa eno tuli wano tuli naffe mu cover wali maaso lwe Lubiri lw'omusinga era nga essaawa eno police UPDF bagenda maaso okujjawo abasirikale b'omusinga oba abagambye era nga Amamasasi wetwogeraga kavuga eddakiika eziwera 7. Akanyolagano kano mu Lubiri lw'omusinga kakulungudde ebbanga erisoba mu ssaawa 2 nga UPDF egezaako okuggyako ebyokulwanyisa abakuumi b'omusinga. Ekiseera tekibadde kyangu era ng'okubwatuka kw'amasasi wamu n'ebbomu obadde biwulirwa munda mu Lubiri. Oluguudo olugenda mu Lubiri lwonna lubadde lusaliddwako ab'ebyokwerinda nga naffe bakira ebifaananyi tubikwatira wala. UPDF ngeri wamu ne poliisi ebadde eri mu kikwekweto eky'okuggyako abakuumi b'omusinga ebyokulwanyisa ko abakuumi bonna okuggyibwa mu Lubiri. Nga bino byonna tebinnabaawo waliwo ekibinja ky'abakulembeze ab'enjawulo e Kasese ekyasoose okusinkaganamu n'omusinga Charles Wesley Mumbere okulaba nti akkiriza ebiragiro bya gavumenti. Naye oluvannyuma lw'akabanga akawera mmotoka eno evudde mu Lubiri ekiraze nti tewali kibadde kituukiddwako. Tukitegeddeko nti gavumenti yabadde ewadde omusinga okutuuka essaawa 3 ez'okumakya ng'alagidde abasajja be okwaya ebyokulwanyisa ko nabo bennyini okwamuka Olubiri. Okuva olunaku lw'eggulo abasirikale ba polisi 14 be baakattibwa so nga omusirikale wa UPDF omu ye yakalumizibwa ate nga gw'omuwendo omutuufu ogw'abakuumi b'omusinga abattiddwa mu kanyolagano kano ne gye buli eno tegunnamanyika. Julius Senkandwa, NTV.